Walaikum salam. Sebyo chano sebo. Bulungi nnyo abasibeetenyo. Bulamu bugamba butya? Bulamu bulungi. Mpozi mmwe. Ffe tuli bulungi Amin. Kisanze ku kisaawe. Embeera ogisanze otya ey'ekisaawe nga bw'abaddewo mu witnessinga grand opening? Embeera ebadde nnungi nnyo. Ebadde ya ssanyu. Activities zibadde nnyingi nnyo era zikyagenda mu maaso nga bwe mulaba. The ambience is good. Abantu badde basanyufu, buli kimu kibaddewo, ebyokulya bibaddewo, abantu balidde, abantu banyumiddwa. So buli kimu kibadde kirungi. Era njagala otwala omukisa guno okwebaza muganda wange Ham olw'ekino kyakoze nti this is a state of the art. Namwe nga bwe mukiraba kisaawe kiri modern, mutunulira executive boxes ziri spacious, gundi nungi nnyo, washrooms, everything is clean. So I think it is something we've been lacking as a country. Era mwebaza contribution eyo gyagasse ku ggwanga ne mu kisaawe ky'ebyemizannyo. Nebaza n'abantu abawaddeyo obukadde kaabwe, essente zaabwe okulaba nga bajja okuwitnessinga this moment. Ekisaawe kino nga kiggulawo moment gye tutayinza kubuusa maaso okubeera nga omukyala omuyimbi Rema Namakula yayimbye national anthem. Kiwulika ki okubeera nti abayimbi bangi batwawulira list eriko abayimbi 12 naye oyo omu lwaki yalondeddwa kuweebwa ekitiibwa kya national anthem? I think akikoleredde and she deserved it. Okay. Yeah, hard work ate aina talent. So ekitegeeza nti lwakuba nti wendi nti wabaddewo influence no. No, she deserved it. Era bo baakola gundi zaabwe ne balabira ddala nga she's the right person to be a part of that highlight of the event. Era nsuubira akikoledde ddala bulungi. Yeah, because of her talent. It was well deserved. Era nange kimpadde essanyu. Of course I knew she was going to perform the national anthem, but it was a great feeling at the same time. So kibadde kirungi nnyo. Suubira namwe munyumiddwa. Tagenda kuyimba bulala atwadde national anthem, that was her part only. Akyaliwo. She has 2 segments. Okay. And alegenda kujja where she will perform her other songs. Zanaaba choosing there. Era yalina segment esukka mwemu Doctor. Nga bwe ngambye, she deserves it. Akikoleredde. This was a highlight moment. Shobola beera tagasseeko kintu kirala. Okay. Yeah, I think they just looked at who could fit and suit in that particular segment. Aliko ebintu ebyeyongerako era muba mukyetegereza bulungi. Mukyalimu steel bars eziyitamu kiraga nti construction, it is work in progress. Yeah. Era kinaaba kiwedde kijja kuba even more beautiful than what we are seeing today. Thank you. Anganya okwogera ku vacation ate gye mbadde nzizaako. The battle that I had last year was a huge impact on my career and also on my personal brand as Cindy. It lifted me, but also it made a statement for me in the industry. Because before that, I was being compared to anyone and everyone. But after that concert, literally there's no way to compare me now. So I can stand in my position as the king herself. So for me, it was a good statement for me to make. Yeah, so for me it worked. On the other side, I don't know. But on my side, it's a chunk of it. So I can't say that works for everybody, but that definitely worked for Cindy BM. So would you recommend it to fellow artists? Because we are seeing a new battle between Shiba and it has to be deserving. It has to be deserving. But you need a battle yongola but esobola okuvamu esente ate nga esobola okuvamu ne egenda kwongerako nga brand. Then gikole. But if this battle is not going to make you money and it's just going to be bickering, then that doesn't work. It shouldn't. It doesn't make sense at the end of the day. Yeah. Yeah, ndi msanyufu. Anybody in the industry, kebe federation, kebe uma tushibade kebanga. Nti wabanga federation batuegaseko to fight drug abuse, it's a good thing. Let's do this together because it has affected industry. A lot more artists right now are more affected. So ndi msanyufu tinawo bachegaseko. Olowooza ki ekiviirako abayimbi okubeera nga bavaako? Stress.
stress no industry offensive it's not easy ate namwe abamawulire mmwe mwabasinga otukuba stress ate ffe tubaleta stress tegera mutambuza nnyo rumors olusi ezihatinga omuyimbi kati olusi some artist tamanyi engeri yokuhandolinga mu fame eyo kitegeera si buli omuntu si buli omu mugumu nga ffe because bakusazeeko ekigambo over time tetukula nko ng'ovuddeyo ng'oli depressed bakusazeeko nze nebaza mukama okitegeera nti nze n'engeri yange n'abantu abaneetolodde abanyamba ndi mukazi nsaba katonda ebintu ebisinga byonna bikwasa mukama naye waliyo ba artist nga bambi tamanyi engeri yakikola kyovola to ending up in that situation nti artist alina stress atageze mu rehab ayingidde enjaga stole bibeerawo but it's all about the stress of the industry it's not easy abayimbi abasinga wavayo n'alaga famire ye mu bantu ate ekitandika the other round kifuuka kibi okikozo ky'okubeera nga ate gwe okihandolinga ekya family fuba nnyo obutateeka family yange mawulire era mutugwangako by mistake tegeera naye nfuba nnyo obutateeka family yange mawulire tusobole okubeera n'obulamu nga buli nnomo obulamu obuli nnomo tebulina pressure naye gyokuma okweteeka mawulire nti buli kaseera bakupimapima that becomes hard on any human being so for me ngezaako nnyo obutateeka abaana bange mwami wange ebintu ebityo mawulire nedda tusobole okikuuma nga kiri nnomo kubanga that is easier to handle lwaki ebiseera ebisinga ba artist naddala ebiseera ebisinga they don't engage in physical fitness or sports? Well, I think those about artists abasinga they don't see the importance. Tebakiraba. Naye kati when they start watching people like me, watching artists abakiteekamu amaanyi kati they're going to get inspired now. Okula before it is looking at a world standard gym ng'omuyimbi. You want to be part of it agakiyingiramu privacy weri security weri so an artist agenda kufiringa nti mwana bwengendaawo embeera siri secure siri ntya obeswaga lyange terimalaayo naye kati wano everything is there so an artist agenda kusobola kujja wano to work out and I think it's going to be inspiring eri omuyimbi nze believing mu gaali I don't naye sina buzibu n'aba artist abalina abalina egaali I respect egaali z'abayimbi anybody artist obanga alaba nti ye okufiiringa secure yeetaaga abantu 5 6 10 nze sikiina kuki buzibu bwonna nyinza okuba nga nze I feel secure with 2 people I feel secure by myself later nange nkola ntya olinamu ekisaawe tuli wano kwa Hamza Stadium Nakivubo wakati mu Kampala oba wali mu dduuka linojja n'olaba naye bambi nga kirungi ekyamazima kiri ekisaawe kirungi buli omu olaba bulungi si bye twalabanga edda ate wano bekasukira amayinja ate ebintu nga si biyonjo naye kati buli kyolaba kisanyusa okubeera nga Hamu kumpi yayisa abayimbi bonna ab'omu ggwanga kiraga kifaananyi kyerimu kiraga nti ayagala entertainment kiraga nti afaayo ku ggwanga kiraga nti eyagaliza yekka kubanga Hamu akoze bizinensi ze naye ate naffe atugabiddeko ku mirimu abantu awadde bangi kati entertainment agiwadde ssente bw'otunira abasuubuzi bawadde ssente ebyemizannyo nga bina biwadde ssente so nze ndowooza twalyongedde kumwebaza n'okumusabira mikisa twogere okuba nti kiki ekiviiriddeko ennaku zino abayimbi olw'okuba ntumikidde otegeka ebivulu ne bategeka ebivulu nagatta abayimbi 3 kumpi mu kifo kyekimu omu ali ku Africana omulala ali ku Serena omulala ali wali ku Hockey Grounds oza kiva ku ki anti kati abayimbi nabo bangi ne bw'ogamba nti buli wiiki ekoleko omu abalala tebajja kukola ekyokubiri ab'ebifo nabo baagala ssente bw'onoogamba nti wa Serena lwakoze ku wiikendi wa Africana aggalewo ate wa Africana lwakoze wa Sheraton aggalewo nakyo tukikola wabula ndowooza buli muyimbi alina abawagizi be baba bonna nga bakoze buli omu agende waawagira kubanga entertainment mu Uganda it's a business it's a business amaduuka gonna gakeera ne gaggulawo so n'okuyimba bwe kuti we kuli ajalo nakuba emiziki we era mukakasa agenda kufuna abantu agenda bafuna afe ku nnyimba ze kyabafaako okunyumisiza abantu okusanyusa abawagizi be abantu ajja bafuna omuyimbi yayitegese oba nabayimbi abayimbi abapya ennaku zino batandise okutegeka ebivulu oli yakayima mwaka gumu myezi bwezi n'atandika ekivulu omuntu yalisanye okutegeka kivulu ng'awezezza emyaka mmeka mu music industry oba nga alina hits mmeka ezenyimba hit eba hit ekintu kyo wekijja nekikwatira wootegekera oli ayinza okuleeta oluyimba lumu abantu ne balwagala ne bajja ne balulaba ne basingana alina ennyimba 3 so bwowulira nti gwe advert gyokoze emala publicity ekumala then teekayo Bannayuganda bannanga bampagira okusooka mbeebaliza ddala nnyo okuba nti mumpagira neebaza bonna abazze ejjo mu gavuna ne mumpagira abajja ku Serena n'abakyafolenga ebivulu byange bambi mbeebaza nnyo mbaagala Mukama bampere kye musinga okwagala ate nga ajja kibawa
Oh, necklace nagikolako ka video manyo limbo lwaddako. Kakandoza kateka kya fittinga na mulembe. Leo baba nga kibagamba nja kuluzeyo mu studio. Ako lipazo tukwanirizaako sebo. Nange mbaniriza nnyo. Mugamba mutya ku BTM TV. Tulikiriya nnyo. Ng'okubye ekikumba tutwabo linear bitex. Anko Abe. Awo manya. Tulaba butya bw'okwatako mugenda kutya yesebo sikwata ku muntu n'atayongerayo bwe kiri bwe twayongerayo bakulaba nga tukuwanulayo enkudi yeriko yesebo oleeta olugambo oleeta ebigambo byefitina 18 nkudi festival olunaku mwabutegese dda ekifo babadde babuusa tobalaba ayogedde 18 lili pazo yesebo Elo Beach. Kweta beach lili pazo. Katugedde. Kubanga abantu bulijjo kye balinda nga bagamba pazo. Bichi so tubadde tuzze na kivubo kuwominga muko. Kuba batugambye enkudi wano. Obwedda bu video butambula gwe mukolo mutongole gwe bakoze eki era lwe tumanyi onogiteeka wano nakivubeera gwe balinze naye enkudi erimu ebintu bingi nakivuba abantu tebajja kweganyaza bulungi aye tukolera bantu bye pazo twagala ewantu wali enzikizazikiza ffe tuli bantu bakulu tuteekateeka nnyo mu mataala twagala kwekola kigenyi era mwagala kigenyi bakama bange baagala gikwata ku kiwuubiro twakulabye oli bulala ngenda London Royal Agency ng'ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omusanvu ku Royal Agency nyonyi kwoli ku Royal Agency kwendi yabadde public demand London bagambye a show without enkudi inaaba etya eyo show bannaffe ab'e Dubai bo tebannakuyita Dubai Saudi Arabia ngenda kubanga 26 27 28 Jidda Damamu ne wa bitundu biri bisatu naye tebakola ebyekiyaaye I don't think abantu nkolagana nabo mu nkolagana ey'obwerufu ati abayimbi batera okugenda ate munene ne babanywa ate bajja kunywa kulw'ekisa kya Mukama Hamza Sebunya ne pastor kyogamba ze Geoffrey Lutaya pastor bugenda bajja mu nkudi lwaki tebajja agizina balina okujja kubanga be baweereza ekigambo kya Katonda babiwulira bajje no mu nkudi babuulire ekigambo kya Mukama Katonda babiwulire alokiriza nti babiwulidde Ango pazo ekyenjawulo kuffe twagala kukyusa omanyi tulemenga kulowooza nti abantu batwale Bulaaya batuyambe batwala kuba tusaanidde okugendayo tugenzeyo mu kutuyamba kituufu tugenze kuwa services bantu babiwulira ffe twaguma tusula enjala ne tugisiiba ennaku etuluma twaguba ne betulonda baatuvaako kati tuli ku nkola eri egamba ffenna tubifiirwe ffenna tubifiirwe okkiriza tubifiirwe ffenna tufiirwe tuviiremu awo wobba zobyeri